nije tugenda maaso tujja kufuna ba partners in the private sector okutuyamba okuddukanya ebitundu ng'ebyo. Mu makkati g'omwezi oguwedde amyuka akulira ekitongole ki KCCA Engineer David Luyimbazi yategeeza ng'omulimu gw'okuddaabiriza enguudo mu Kampala okwasooka bwe kwali kuwedde ku nguudo ezimu. Contract yali ya value ya obuwumbi bubiri nga balina okukola ku Kiyembe Lane, Lower Kololo Terrace, Masuga Housing Finance, KAR Drive, Wilson Road, Rashid Kamisi Road, amongst others. So enguudo ezo zonna by and large bazimaze. Era ono yategeeza nga bwe bali bagenda okutandika okuddaabiriza enguudo endala mu kibuga nga bakozesa ssente eziri eyo mu kawumbi Kalamba. Tusuubira okubeera nga tujja kusaasaanyawo akawumbi kamu n'obutundu 7. Eyo contract twagisainiza about wiiki 2 MOU actually wiiki nga 2 emabega. Kati enkya ya leero eddimu lino litandise ku nguudo okuli Musajja Alumbwa ne Rashid Kamisi. Runo rubadde rubi nnyo, abadde habeeraho accident nyingi, rubadde luleeta jaamu, bulijjo abadde habeeraho accident. Eggye Special Forces Command SFC erikuuma omukulembeze w'eggwanga lyali ly'emabega w'omulimu guno. Kyokka oluguudo lwa Sir Apollo Kaggwa nalwo lubadde lwakolebwako wabula enkuba n'ebalemesa bannayuganda abamu beemulugunyiza ku ngeri enguudo zino gye zikolebwamu olw'okwanguwa okuddamu okwonooneka. Kola yaabwe yamagesi ya ndambulukufu balukola ne luddamu ne lufa kuba baalukola mu mwaka guno era luzeemu ne lufa bakomyewo era byebimu bye bakoze. Singa enguudo bazirekera baayunula nga be bazikola kyalibadde kirungi bagenda ne bakola ne basiba sayidi zoona abantu nga tibanana bakuyita. Tulina okukkiriza kintu kimu enguudo zetukolako nguudo nkadde nnyo. Kati bwe tukola section repairs tuddaabiza section nga ya mita nga 10 ku luguudo lwa kilomita nga 2. Kati section ya mita 10 tesobola kufa mu mwaka. Ejja kutwala n'emyaka 5, 6, 7 nga tenaba kufa. Nyo ebitundu by'oluguudo ebirala bijja kuba byonooneka. Enguudo mu kibuga kikyali kizibu ate enkuba bw'etonnya ne gujabagira. Justin Nakibule, Agafeeyo ku Spark TV.